ebitabo mubibikeko olaba mu okusoma sisembayo Yesu teyasoma Yesu yasomako ebitabo waliwo mu bayibuli we bawandika mbu nno Yesu yasoma naye teyali musajja mugezi mwana wa Katonda kati mmwe taata tosobola namugeraageranya na Katonda ekitegeera tetulina kusoma tujja kulabanga firimu nze kujja ngende waka nzibe ssente ndeete tugende tulabe firimu mwekitegeera tugende tulabe ki firimu tugende tulabe ki firimu tugende tulabe ki firimu tulabe ki firimu tulabe ki firimu tulabe ki abayemu muli mu compound mulekana mulinga abatalina byakola mukola ki wano lwaki mulekana okulemesa bannammwe okusoma oyo yabala atunyumeza firimu ani abadanyuma firimu oyo gwe okuŋŋaanyiza banna okujja wano banyumiza firimu gwe ojja kusalawo kimu okuddayo gye wali osomera oba okusigala wano tolaba no bafaanana naziba nsono oba muyombi buyombi oyogera nga kikuddamu naba muyombanga mukazi sirika gwoli wa kibiina ki ekandidate oli wano naawe oli mukulekana genda mu kirasiyo mwe muli ba kibiina ki mukola ki wano go to your class komawo wano gwe gwoli wa kibiina ki nze ndi wa DP